Muli mutya abalabi baffe abalungi nga bulijjo Viki ngamba tusako program wa endowoozayo nga kakati nsinzidde wano ewa Kiso. Abewa Kiso mwe mwalidde empanga naye nga temwerabira okusubscribinga, okulikinga, okusharinga wamu n'okukomentinga. Easter ya kusande ebigabo ebitukuvu ebitugamba okiwulidde era nga batugamba nti lwazuukira naye abaffe yazuukukira wa ali ludda wa Yesu ali mu mbeera ki? Tugamba nti ku Easter Yesu lwazuukira naye twebuuza azuukukira wa? Nze kyemmanyi Yesu enzuukira gy'azuukiramu kiyinza okuba nga azuukukiramu ffe abantu like ebikolwa byaffe obubonero kale ebikolwa byaffe ngeri gye tweyisaamu mu bantu oba biki bwe bubonero obulaga nti Yesu abeera akoze eki azuukidde n'ebintu ebikolebwa mu obwo obudde. Nange mulinze naye simulaba. Kyo kibuuzo nga kinene nnyo ku nze. Simanyi kubanza olw'ensonga ndi musiraamu sibizaamu ebya Easter. Kati bo obusiraamu bugamba ki? Tugobera Nabbi Muhammad. Simanyi oba ddi. Lwaki tomanyi? Ati nange mpulira nga adda Easter naye bulijjo tulaba Easter naye tedda. Simanyi ajja ddi. Naye tovola wanguzzeemu nange simanyi myaka ki gye tuli mulindiramu paka kumulabako. Kakati oba waliwo abali mulabako balitubuulira bwali bafaanana. N'abantu bandirizaawo twasangira nabo nga bamulinda ne batuuka ovaawo nga tebamulabangako naye kaakati era naffe katulinde oba tuli mulabako oba tetuli mulabako. Paka lwali yagala okomawo. Paka lwali yagala okomawo ali yagala ddi? Ffe tetumanyi munnange yatusuubiza nti alidda tumulinda paka waalidda. Yasinzirawo basuubiza nti alidda? Abisangawo naffe bajjajjaffe babitunyumiza. Mpaka era ku Sande. Akomawo ku Sande? Anti ebya Yesu bino simanyi nnyo kuba ndi musajja mu Isiraamu. Yesu ajja ku Sande. Ajja ku Sande. Tugenda musanga. Agenda kuzuukira okuva mu ntaana. Agenda zuukukira wa era mu ntaana wa era lwaki ku Sande? Mwebito ebyawandiikibwa. Era Yesu tumulinda walikomerawo ate wakomawo bagamba likomawo olunaku lwakuzuukira. Olunaku lw'okuzuukira yazuukirira wa? Olunaku lw'okuzuukira yazuukira mu kibuga Yerusalemu. Sizira tagenda kudda tinanaalabika kyanaalabika wabula agenda kujja asange nga weetegese. Kati olowooza Yesu ali ku ki? Yesu Bayibuli egamba nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu era mu kumulinda kwe kasita omala omwatula n'omukkiriza n'atuula mu ggwe okukkiriza kwo kwe kuleetera Kristo okumulindirira. Kati muggwe atuula mu kifo ki? Munda mu mutima kubanga ye yeekaalu ye. Yesu tumulinze ekyamazima ne bajjajjaffe bamulinda paka nakati bakyamulinda yalabika si wakudda naye nze ndina enzikiriza nti n'engeri gye yatutonda mu kifaananyi kye ye yakomawo dda ali mufu atudde. Gw'olowooza kati ali mu mbeera ki obudde buno? Era nsuubira era nga ffe tutambuza emirimu gyaffe naye mwali atambuza emirimu gye nga ffe tukola ki wetugitambuza kubanga ali muffe. Nze kyenkola kitegeeza ye Yesu Kristo kubanga mwoyo mutukuvu ye Yesu Kristo kati ali munze atudde munze kitegeeza mba ndi wano ndi mu kwogera kitegeeza naye ali mu kwogera ye nnyabo.